Sauda Madada lindako. Sauda Madada naye bamukubi bamufulumiza. Lindako. Naye omanyi bwaki bakikoze bwe bati. Lindako nati lindako. Njagala soko enfune list bannange. Soko nindemu. Ntwala mpola. Sauda Madada wa Kampala Central. Abadde ayagala kugenda ku City Hall. Bamufulumiza taliiko ku list. Division women councillors. Okay. Taliiko ku list naye kyo bakikoze intentionally. Okumufulumya. Wano bamumme bawe Zahara candidate we. Bawe Zahara kan. Kireza Zahara Luirika agenda funa tikiti. Agirina. Kati ekyo list nga bwe nagikuwa abalabi bafa abali wano baddeyo bekanye list. Pozi tetwatunula mu bakansala. Ate twatunula twali mukubwa MP ati bakansala tebatumalira nnyo budde nawo bimanyi. City women councillors. Ndoza be bagenda wa ku City Hall. Eva Chazike Kampala Central Kawempe wano Nusifa Nakato Nusifa Nakato bamuwadde babo mudizo manyi yabaddeko tali ku ground era ya Nusifa Nakato agenda gwa nayo bagimuwadde kubanga omukulu atero muyisamu mission ze ez'okuvuma namugamba mvumira gombe kati ndaba waneno ye Nambassa Shamim Nambassa ajja kukiika Kawempe South Makerere University ndaba Kirabo Marion Makindye wano ndaba Sala Mukisa sekundi we muyambi wa Kyagulanyi kati amwadde bwa kansala amwadde bwa kansala naye tamwadde bwa kansala naye amwadde tikiti because it is not automatic ono afunye wano amwadde tikiti eri kugula taliyo ese bo kitiibwa oli bulungi ndi bulungi wekitiibwa ne list ogirabye ese bo ngirabye wekitiibwa tebampadde nisi kulabako ese bo tebampadde Makindye 1 bagiwadde gola bakubayita Kabuye gola Kabuye Kabuye mulabye yes yeyo constituency yange kati tuzaako ki katulabe kale wadoga machi omuntu bwagamba nti katulabe kakati njagala leero twesinge n'ono kati kankubire Denisite yali yonawanika fulaga anti tikiti toba kuwadde togenda kujja independent ngera kujja ogenda wa kuba ni manizi pato ogenda wa Lusu wa independent ndi independent nze ka sina wengenda beera naye yeah okay I'm just going to be independent on my own then I still believe in Kyagulanyi yeah kale naye kamalova wano kubanga yenga yisi yalina obuzibu buli mu bantu eri abakoze eki ya kituufu abo abalimba nti bajja ku ground and what have you kitegeera so ndoza netaaga okukolayo ku show naye lwakwala right now I'm rushing tujja kukola Monday nange ennaku zino era sibeeramu nina emikolo kati mbadde wano ndi mu shopping ebyemikolo nze mwogezi nenobeera smart naye nga nze independent ekyo naye nakyetegekera dda ne nomination nazijjayo dda n'emikono gyaggwa dda nange kati engeri gyengenda mu nnimiro enkya Saturday Sunday njakubawo Sunday lwaggulu salamu aleikum Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0725375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno osizira byonna byokola kyendiko ndi ku list wano ndi mujjetegereza Lusu kadi zifulumye otujjede kumpewo waliwo ebikyuseemu nina byendaba wano meya kuliba mu mikadi ani Latif nagamba ntya wangamba mulina akatebe ke kanene ku independent
nze naganze nsingo consuming intelligence bina byebyobufuzi nagamba Haji Latif Sebagala bwatajja mu independent agenda mu PFF yes kati njagala in fact njagala ndi bamuwadde nani Sauda Madada Sauda Madada lindako Sauda Madada naye bamukubi bamufulumiza lindako naye omanyi bwaki bakikoze bwe bati lindako nati lindako njagala soka nfune list bannange soko nindemu ntwala mpola Sauda Madada wa Kampala Central abadde ayagala kugenda ku City Hall bamufulumiza taliiko ku list division women councillors okay taliiko ku list naye kyo bakikoze intentionally okumufulumya wano bamumme bawe Zahara candidate we bawe Zahara kandi kireza Zahara Luirika agenda funa tikiti agirina kati ekyo list nga bwe nagikuwa abalabi bafa abali wano baddeyo bekanye list pozite twatunula mu bakansalazi ate twatunula twali mukubwa MP ati bakansalazi batumalira nnyo budde nawo bimanyi City women councillors loza be bagenda wa ku City Hall Eva Chazike Kampala Central Kawempe wano Nusifa Nakato Nusifa Nakato bamuwadde babo mudizo manyi yabaddeko tali ku ground era ya Nusifa Nakato agenda gwa nayo bagimuwadde kubanga omukulu atero muyisamu mission ze ez'okuvuma namugamba mvumira gombe kati ndaba waneno ye Nambassa Shamim Nambassa ajja kukiika Kawempe South Makerere University ndaba Kirabo yes Marion yes Makinde wano ndaba Sala Mukisa sekundi we muyambi wa Kyagulanyi kati amwadde bwa kansala amwadde bwa kansala naye tamwadde bwa kansala naye amwadde tikiti because it is not automatic ono afunye wano amwadde tikiti eri ku ground taliyo ndaba Mulebwaire Agnes bamuwadde Makindi ettu ate mu Kawempe musajja why musajja fate bandi bate bamuwadde Katumba Faizo nga date bamuwa yaki banaye Nalukwago Judith bamuwadde yandibago Nalukwago Judith yabadde nono ne kana akasajja akazanya tikitoko akasajja akazanya tikitoko kabadde wa gondi Sibi naye bamusudde abadde ne Faizo kati bawadde wa wani Sibi ye bamusudde tebamuwadde era nkubiddeko wantugenze okujja no nga gwenjogera naye awo nawo nakawa ayinza okwajja independent tajja bireke nakawa East ndaba Kaija Doreen yani ono Kaija akola ku gundi institute yawo institute yasomesa baneno yalinga nakawa West ndaba Namazi Olivia Lubaga Division 1 lita nakubulwa simumanyi nenda banyo bu eploni bwe ngedeke Kawempe nembade linda katini kuba load ate bamuwadde mbadde ndabye erinnya lya Faizo nete bamuwadde kuba load councillor katusoke kuba load councillor Ssenunjo Charles Musoko yone yali meya oyo bamuwadde agenda kukiikira Kampala Central Magala Umaru Kawempe 2 bamuwadde Kawempe North 1 ndabawo Semugoma Amdan Kibuzi oyo bamuleetawo bulezi kati awo wayagala we wali ani wayagala basuddewo babiri wayagala wabaddewo ali box musajjawo ali box ali nakikola Bukenya Boniface incumbent ye Bukenya bali okumanga abasajja balina enkola yaabwe y'emirimu bali baagala mu abwero sifiri nagana kuba ono gwe baleese wano leero osobola n'omubuuza stage ya bode yo nga tagimanyi bamulesewo bulesi abadde mu Kampala Central wamala luli yavuganya ne Salimu Uhuru wa meya abantu nno baŋŋambye ab'Ekawempe awo Luwemba Semugomba tetumutegeera kyokka bano bamuwadde Luwemba jangu abasajja bano batujooze nnyo mu kibuga abagga b'emyala bakola batya bakola kino beenyigidde mu buli bw'enguzi Luwemba gw'otegerera omuntu wa wansi ndaba Kawempe South ye Mukibi Dennis
Mukibi Dennis yabadde nani ye yakubye ono we milioni 2 kansala we milioni 2 yali excited mafu munze padde 2 yaziwayo ate bayinza balekera baziriya Makerere University ndaba nsibirwa Winston Makindye wanu kati wanu ndoze wali musajja waffe Faizo Kabuye simanya Ishahaka Isaac Kabuyo wa Malevu then Makindye tu Sendi Moshi Sendi Moshi ye so kwate simu eno sebo manyi yekyanga tujijjako manyi yekyanga sebo fujo nimero wanakawa wanu nakawa tu Luyombe yali agala kwa meya sebo fu yeyo ekyo kibadde automatic osobola kutuula mu fumbira ate notafuna nakawa firi ndaba Faizo Sebayiga Lubaga wanu ndaba Senyonga Sulaimani Lubaga 2 ndaba Mubiru James Lubaga firi ndaba Katongole Julius yaliwa yono ayogere nnyo ali ku timu ya Marende bambi bali sene bamuwadde awabere comfortable Shamim bamufulumye bulungi tajja kuba ndulu nenga embala jobala mu ebintu nze nagamba ayisegede kalate Sauda ne bamukuba Sauda abadde ayagala gena ku City Hall mu Kampala Central wadde Eva Chazike yes kati ye bamukubye Sauda balumuloze nti anyize wano bawe candidate we Zahara kati no Katongole bamuwadde asanyuke wano bakube Marende kati Katongole tajja funa maanyi ba candidates ba Latif Sebagala bonna babakubye nati ndimukutunda mu list bongamba kati genda wa tumalirize tumu obwa mayor ngambe kati genda ku bwa mayor bwe gundi Lord Mayor Ronald bali mwezo oyo yali gundi Kampala Central Division Katabu Moses oyo ye wali netakajjayo tasobola kajja ku Uhuru atasobola kitu neruli agenda tukiriza mukuru uli amudani uli amudani yamuliko nafundikira nga alieni nakawa division Bukeni Ali oyo kiri automatic kuba oyo ye ekifo kye bakinegotiatinga Luyombe kati musajja waffe mugambwa Luyombe okuddaawo nagamba mugambe tajirina kati agenda kola atya mugambe amawulire genafuna agenda PFF oba kujja independent takata bwano taba miruka wagenda okukolera taba miruka waba independent si ngenda bakunganya bonna bafumule ebigambo Makindye division ye Lusagala Bosco simumanyi Lusagala Kawempe division Serunjo Emmanuel yakubye Latif Latif naye mugenda mutaba miruka yonna mwenna andi Latif namunze namukubidde ku simu namugamba Haji jangu independent kuba katawo gundi awo tusinzawo experience mbwa independent akute nnyo radio ate nange kwendi nawe oli ku radio ne mugala Latif tebakoze senso bi Latif ayinza okugenda mu PFF tagenda bino bijje kunzi tagenda muwe bulungi amagezo mugambe aje independent ekyo nti agoberera ndava Lubaga division mbeera ze zake mbeera ze babadde tubayinza kugimujjako olw'ensonga dirwe zisinga Lubaga yaziyisaawo ate naseerera kati ndage wakati gwangamba genda wano we walala wongamba jendaga nuzira zezo Kawempe North ewedde nati baliwo badate councillors abagenda Kawempe giramu Jene Godfrey bwayise oyo kyoleko Kanyanya ukolo Muyomba Matovu Joseph yes Komamboga Kibuga bamwita no Komamboga ye Buyondo ye Buyondo Alozias Kawempe 1 East ndaba Kibuga Joseph Kawempe 1 West ndaba Nsubuga Ismaili esimu eyo sound wawa abasajja mu binnyo
Kawempe 2 ndaba Mukasa Beni Ntale Kazo Angola ndaba Kayemba Richard Chikaya South ndaba Kawochi David Chikaya North ndaba Bule Henry Nsubuga Chaddondo West ndaba Serubiri Charles Chaddondo East ndaba Luyima Faruku Mpererwe ndaba Nabakoza Lita kati bangi sijja basoma bamalayo naye mugukwano go Pacho kwali Pacho kanonye Lubaga Pacho bwabaako nkugulira enkoko ngoko ya mmeka yebiri kitundu bwabaako ku list sente ziwoli wanga sagala wefuule gusoma Lubaga North direct councillors okay tugende ku women ndowooza no direct councillors Zwa Robert Kasubi A gundi wa South Kasubi B Pacho wa South okay ngende mu South kandabe ate kati wano nyina wa abange ngere jensula mu Lubaga North nyina wa abange Kisauza Alex Tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwe Kawanda nga bayita mu kitabu ekitukuvu Qur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigobe bisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe boodi enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde ku mwenga obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors. mu South we wali Pacho mu South Lubaga Haruno Lubaga South women division councillors Busega Pacho nati abadde ayagala Lubaga bawadde naba chwate pista Pacho tebamuwadde sente zo zinsubye Nabukenya Aisha Babu Ndeba Natete Nabukalu Halima Najana Nkumbi tu ndaba Nankabirwa Sofia Najana Nkumbi wano ndaba Makula Viki Mutundu ndaba Namusoke Chizito Busega ndaba Nagudi Asia Kaboa ndaba Nalubwama Esther Sera Stella nebwoko mawo basazeka abantu banje emitwe kakati tobeera surprised eno list efulumye yabalokoga eyalokoka gundi wakiso nete banagifulumya ekulaga ekijja ku bwa MP ekulaga kati yo yenyini yekuwa ekijja ku bwa MP yekuwa ekuweetya ekuwanga waliwo abamu be bajjeemu waliwo abamu be bagenda okufubutula kyogamba nga tubadde tubasuubira okuba nga balina tikiti bazibamme bajjeko bakyayiwayo Successful National Unity Platform Local Government Candidates bano abeera ntonde tetulina kye tubeetaaza kubanga NUP tesobola kuwangulayo Kayunga tetulina kye tugyetaaza mbadde ninda Wakiso Nakasongola ino tetulina kye tulina kye tugyetaaza be Nakasongola temunyiiga n'abalala naye interest yaffe teri nnyawo nene empandiika gye bawandiseemu gano amannya g'abano bagafuutise nnyo agenda Nakasongola wawa kyokka eri wano Kampala wano Makindi balina enjawulo gye bagawa priority naawe okakase nti nno ddala kakati gundi zino okufulumya gundi eno typing y'abano eno si ya ku kitebe eno yaawa abe Nakasongola babeereri kati wano Kampala Central togitagaliramu Bugwano bwano basunsulirawo totagalirawo kitegedde kati eyo weesanga nga gundi kati ezo list bali be basunsula naye wano ninda Wakiso bajja giteekayo mpigi nayo so kati gwali eyo nga tofunye kaadi nga ground ogirina jangu independent wempandika gye bawandisa mu zino districts ndala era nga bogambye nti bano olaba ebyo byanjawulo nnyo
ebyalo biti abo banjawulo kati ze bagabidde ku kitebe zezino zezo okay tujja kufuna wakiso owempiji kandabe omanye empiji nayo sebo NUP ina ya amanyi mpiji Jinja Gomba Jazalo omukulu mpiji bigambo bitini sibira baneta Galubindi ebyempiji sebo luswa ne tulinde wakiso nawe ujja kuwulira tulinde fe tujja kubaawo nga tutemya bukofu tujja kubaawo abasajja abatafunye ndowooza badde mabega wabafunye tikiti abakoze iki abatafunye bwabera nga babakozeeko waba nga wabana kigwanyizi si bulungi ekibiina ky'ebifuzi oba okikiriza mu kikuma tikiti fairness bwe banga ebaddewo mafumu afage ye mafumu musubire obutaddanga independent aliwa aliwa mafumu waliwo omukwano gwa mafumu yani aliwo bona basala ebirevu bwebiti ogamba ono student wange Sheikh Gundi ni Rashid Serunjoji tabadde kansala oyo yagenderawo ddala ali mu PFF nenga kansala yavuganya kalulu kawedde yali y'ekisanja kiri ekya 2016 ate 2020 ne batamuwa tiketi kankubire nga tetunabamaliza kankubire ku musajja wange Faizo Katumba mukubire mugambe embeera ogirabye mulimu n'abalala wano bembadde nkubirako mbabuuze obadde okubiraani mbadde nagwe nkubira wano Sweet Mama ayagala bwaki yabadde ayagala iwabo bawadde nambasa ne nambasa era abadde agenda afuna bambi yabadde good president experience agiina kakazi si kabi kati nemukubira Faizo Katumba wa Zubairi family owaye omutaka ese bo kitiwa oli bulungi ndi bulungi wekitiwa ne disito ogirabye ese bo njirabye wekitiwa tebampadde nesi kulabako ese bo tebampadde Makindi 1 bajiwadde gola bakubaita Kabuye gola Kabuye Kabuye mulabye yes yo constituency yange kati tuzaako ki katulabe kale wadoga machi omuntu bwagamba nti katulabe kakati njagala leero tulesinge n'ono kati kankubire Denisite yali yonawanika fulaga ada wakasala ada yagala bwaka mukubire ne pacho muganye pacho kuba pacho yangamye mpereza list nengi mueleza neta nabakunze kubona mueleza list flag raiser goli mukubira obese mu freezing bendi mukugira Denisite bambi bendi egize simwede beranga nedda sikugira enyali na saving kati waliwo bano kankubire Bugundi bamuyita Bone Bukenya Bone fans yakuba masimu ku radio ono gwebawaddewo gundi gwebawaddewo Elizio 7 ne katoka wesa simulabye nati mukubire ku yiyo yange temumanyi mukubire ku yiyo oyogere naye gwe mukubire ku yiyo 075 3 12 16 mugambe ntya mugambe kansala gyebaleko nze yisimo omuwagizi wo wano ekyebando nga tebaba tukoze bubi yaradde muti kati kankubire pacho kankubire pacho nyagwe ne kankubire pacho wano nati nsobola yabagamba mbu bafutu soja kati waliwo futu soja omulala yakaba yani yakaba ati yakaba ngagamba chairman Nyanza mugamba avemu biki owayi wajirabye je nakuwereza nagundi ampereza akobule nzirabi katuzaako ki kushaje tuzaako ki kushaje ati tikiti toba kuwadde togenda kujja independent ngera kujja ogenda wa kuba ni manizi pato ogenda wa Luswa independent ndi independent nzeka sina wengena bera naye yeah okay I'm just going to be independent on my own then I still believe in Kyagulanyi yeah kale kadi naye kamulova wano kubanga yenga yisi yalina obuzibu
buzibu buli bantu eri abakoze eki ya kituufu abo abalimba nti bajja ku ground and what have you kitegeera so ndoza nekyakokolayo ku show naye lwakwala right now I'm rushing tujja kukola Monday nange ennaku zino era sibeeramu n'emikolo kati mbadde wano ndi mu shopping ebyemikolo nze mwogezi nenobeera smart naye nga nze independent ekyo naye nakyetegekera dda ne nomination nazijjayo dda n'emikono gyaggwa dda nange kati engeri gye ngenda mu nnimiro enkya Saturday Sunday njakubawo Sunday lwaggulu tujja kukola Monday tulina bangi kuba tuli bangi ffenna babadde bakola ground work waffe twagala kubuuza bakoze procedure ki ate ffe genda ku kitebe mukulumbu simanyi bye bagamba nti babawayo ennaku mujje mukole ki mukola apiiru apiiru bya kisiru Shege biringa NRM gwe bameka bolabe bapiiringa ne babakola ne bawangula kale pacho oyani kubirwe 07 ati gwe wali mukubide kusumi oba tolina ke yatayi 0755 Rozi soma bana abantu bajja deka jinjire abantu bayigana tubamanyi gwe kusimu yani ono sweet mama kati ngenda mugafe abawagizi bo tukoze tutya takwata sasa ajikwata kwata esimu obudde butuggwako aganye okukwata kankuleku yange nanti kugambe nina kubita ku simu ye yange tibasobola ajikwata oli abatagimanya agamba bano bani abali mu kunsumbuwa oyo yo tena ddoboozi ddene erina abantu bawulidde bajja bwaba aganye muleke bawadde olumu petitioninga so omuntu yenna bw'aleeta petition mu nnaku ezennya mu bitundu by'eggwanga kuba bakansala zibanja batagenda funa bwenkanya ku kifo ekimu kuliko bakansala nga 5 owadde baagalako kati mubana abataano bano temuyinza kubulwamu 3 oba 2 bateekawo mbeera ey'emulugunya kwono gwe muba mukoze eki ey'emulugunya kwono gwe muba muwadde kaadi so nze nsuubira abantu bano bakikola kigenderere tebaagala kutunula mu nsonga zino ez'abano okufuna obwenkanya kubanga nabo bakimanyi nti obwenkanya tebasobola bubawa ekyo ekisooka era ogenda laba ebintu bingi nnyo nga omukka omweru gumaze ofuluma gusobola ofulumira ku saidi eyiyo oba etali ku yiyo wakati nga zifulumye ekikonde kijja kunyooka era abasajja bano for all along kaadi zino badde bazigaba kiro ssaawa 6 gwekiro era kati bakansala abasinga obungi leero tebagenda kwebaka bali ku bunkenke ddala wennasiga emiliyoni zange 10 zinaabaawo banaazivaluwinga nedda waliwo kansala omugwentera okwogerako eyafuna excitement n'awaayaga naye yagawaayo yasuubiza ssebo yaziwaayo zonna yawaayo naye alina ssente yawaayo 2 yandiba yenga omuntu si musuubuzi wambaawo musuubuzi wambaawo naye ate kansala at yo level okuwaayo 2 oba ekibiina kyagala nnyo oba olina kyobala ekyenjawulo oba n'obwagazi anti kakati omuntu okuwaayo ssente ezo aba naye alina ebiruubirirwa ebibye 1 ku ground tabaako aba yagiddukako ng'amaanyi gayagala okukozesa gega kaadi ate ekijidde mu kaseera nga kati abantu babuuse
bakansala tebasavinze kusuka expectations abantu ze baba bakolaki ze baba balinawo. Abamu bakansalazi bafulumya eggwanga bafuna emisaala ebiri bafuna omusaala ogw'ekyeyo n'ogweno. Bakansala okutwaliza bafiiriza eggwanga sente y'omusolo bagidobonkanyiza. Tuddeyo wali ku tikiti. So kati bwe tuddayo ku tiketi abasajja bano balina ensonga lwaki bagenda zifulumya leero baba bavuluddewo. Waliwo ekivulu kya Dax Vibes. Genda maaso. Ekivulu kya Dax Vibes oyo toyinza kitwala slightly. Naddala is a factor. Mukugaba tikiti. Naddala mu bannankyukakyuka bawagira nnyo ebivulu by'Abaganda b'omukulu. Kati baakitunulamu meeting eyatuula omwezi oguwedde. Baakitunulamu ne balaba nga singa banaagaba tiketi ng'ekivulu kino tekinnatuuka, abantu abasinga tebajja kwettanira kivulu, bajja kuba banyiivu. Era kati wano bagenda kiwagiza fujjo. Onfuna tiketi zigenda okugabibwa nga bonna abasinga baatamidde dda. N'ebibalo bya Luswa ate nga birala. Genda maaso Luswa. Omulabe waffe ali eyo gwe ensonga zino z'enjogera oyinza zirabamu nga byenjogera by'obuusabuusa naye ate bye bituufu. Ekirala olunaku lw'eggulu abakulu baasibye bakubira abakansalazi amasimu. Bakansalazi amasimu nga babakubira amasimu. Factors endala ezisibye kaadi mwe muli factor ey'abakansalazi abamu. Waliwo besaagala kwasanguliza wano nga ongambye abakulu basibye bakola batya? Bakubira bakansalazi amasimu. Nga babagamba baki? Nga abamu babagamba kakati gwe katukuzze eno. Kansala omu n'agamba abakulu nti nedda kubanga wano wentadde nnyo investment yange eri nnyinza obutakajjayo. Ne weebuuza abakulu bano bulijjo nga obadde okitegedde nti abantu bano baateekayo okusaba okukola saawa eno. So bagenda sooka kufulumya z'abakansala? Bagenda sooka kufulumya z'abakansala according to the road map electoral commission. Yawo. Kubanga yo terinda. Bwesukka nga mubadde temunnasunsula ate nga electoral commission esunsula nga 3 nenga 5 obudde obwo ne butamu n'obukozesa kiba kitegeeza ti mwenge ekibiina mu mateeka agafuga electoral commission agafuga ebyokulonda muba mulekeddwa bweru. So oba ki ez'abakansala leero zirina okufuluma ekiro ekikeesa leero zirina okubeera nga zifulumiziddwa. Then babaka ba parliament zijja kufuluma omwezi ogujja wakati wanga 10 ne 13. Ziba nazo zinobanga ziri out. Zino kubanga nazo ziri luddawa nga nazo ziri out. Kitegeera. So kati embeera bwetu n'endala ensonga endala sente nnyingi nnyo ezibadde mu process wano zitya eziyitinganye nga ziva mu kakiiko k'ebyokulonda aka NUP n'abakulu. Era wakati mu mbeera eno nga kaadi zigabiddwa wajja kuyitawo wiiki emu nga tewaliwo activity egenda mu maaso ku kitebe nga press conference baza addressingira waka. Ewaka kitegeeza si bonna nti baba bayite. Nga abayite bokka abaneetaba mu press conference ezo be bagenda emagere kubanga nga batya embeera egenda okubaawo wakati w'abakansalazi bano nga balaga obutali bumativu bwabwe mu ngeri gye bagabyemu zikaadi zino. Era ne security y'omukulu yagyongeza olwa kaadi zino. Togamba wasobola okuvaawo embeera enzibu. Abaana bakunogola. Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Sentamu is not a threat to the government. Si threat mwe ng'abamu mukiraba. In fact basobola bamuhandolinga bo bamanye handolinga gye basobola okumuhandolingamu. Naye mbu mu bya threat mbu
bamutye nnyo no is not a threat bamanyi they can handle him well naye obulabe buva mu bana abantu owekitiibwa Kyagula gyokoma okwagalwa ennyo gyokoma n'okufuna abalabe ki abangi kubanga one bano bakansala bakoleddwako injustice abagenda okukolebwako obutali bwenkanya okukuuma kaadi mba nkozeko injustice nga ndabe tosobola anti kakati okukuuma kaadi kikino birimu emirundi ebiri mulimu gw'omuma kaadi nga tolina kigenderere nga tolina nsonga lwaki ogimumye akusinzira ku kibiina kimaze osunusula nga tolina nsonga lwaki ogimumye g'obadde okimanyi nti eriyo ba-incumbent abakoze nga ssaawa yaliyo tebagenda gibawa eno process eriwo kuleeta nti wabadde wani wabaddewo sekanjakko sekanjakko egundi y'ekibiina abadde aweereza 30% naye ng'ate mu bantu gy'oli era obakoledde ne baleeta owaabwe ne bamuteekawo yeri example gye nkwadde nti amasimu gaasibye gakubibwa tigundi oli waffe tubadde tukusaba tukuteeke Nankulabye kati omuntu omujja erubaga omutute Nankulabye eba justice era bomutaddeyo nsolo omwagaliza kuwangula oba kuwangulwa kuberi gyagenda talinayo mirandira talinayo kati eyo injustice 1 injustice 2 ze sente zino ze mujjeeko waliwo sente zibadde zigibwa ku bantu bano nga invisible force nga babajjako sente nga babaga tugenda kuwa kaadi ekyo nakyo weekiri kati linda ko abantu batana bagala tikiti mwami Sekanja twavaayo ne tugamba no eddoboozi lyaffe katulikozese okuyamba balirira abo abatalina ddoboozi bafune obwenkanya abantu bana bona bagala kifo kimu buli omu bamujjako sente buli omu bamujjako era nga bamusuubiza omuwa yensonga lwaki nkugambye nti wiiki nambaawo tebajja tuuzanga press conference ku kitebe oba okugituuzaawo wakati mu byokwerinda ebyenjawulo nga byokwerinda biva mu bafuutu soja ne security y'eggwanga nga NUPS abe security y'eggwanga kubanga security ya bonna bw'osaba security bw'okerenja ku makya n'osaba basi byakagaba owa poliisi n'osaba aduumira amagye n'omugamba nti ku nsonga eno bweti ne bweti tusaba mutuwa obukuumi talina nsonga lwaki abatabubawa kubanga wanaabaawo violence kijja kukosa entambula ku luguudo olwo kijja kukosa ebyokwerinda ku luguudo olwo ne bannayuganda okutwaliza awamu so olingangamba nti embeera tejja beera nga ya bulijjo kadi zimaze okugaba wano nga kadi zimaze okugaba mbeera si ya bulijjo bajja bbaawo okulya n'okumusibwa kubanga wakati mu kugaba kadi teringa by election ye Kawempe nitwali babale bano kiri mu Uganda wonna ate bazimba eggaali eseged ate era eggaali yennyini gye mugamba nti kuzimba yo yennyini yegenda turning against you gye muzimbye because ate mwe mwabagamba muzimbe bakansala yes mulimu abatawaddeyo sente naye nga ground bagirina ate nga baweereza abantu baabwe olangamba nti bakansala basobola kale batawadde kadi basobola okujja ku kitebe ne bateekawo embeera yes basobolera ddala teri kitasoboka era nga waliwo ne kansala omulwa kuba nti saayagadde mu recordinga yankubidde nangamba Luwemba amawulire genfuna kadi ndabika nga sigirina naye ground yo ngikoze eki njina ground njirina lwaki batudde ku ground ne besonyiwa kadi era nja kujja independent alternatively nteekewo embeera at least mbeeko omugwengwa mu bulago ye bamujjako akamwanyi akasente babaye kasika baali bamukubidde ne bamugamba aleeteyo $10,000,000 oye naye nga bwomanyi bakansalaazi kaluni bakalya bakayingira kansu era baavu nnyo baavu n'ateeberezaamu okugenda babanerenda ateekeyo emizigo gye ng'alaba tekikola makulu ng'alaba tekigata tera nange sibawagira muntu temuteekayo gundi bwe kiba nga kizze bwe kityo genda n'ekyo kiba kigenze mu maaso oyimirirewo mu bantu kubanga abantu ku mulundi guno naddala ku levo y'obwakansala ne levo ziddako bagenda kulonda omuntu gwe bategeera biki byakoze biki byagenda okukola ki
kati okubasika ne babasika mpaka mu kaseera nga bulayo bunaku butini kiki bewala ba independents bangi bewala ki ekisooka eyo nayo factor number emu eyo nayo factor is among the factors lwaki baludde okola ki bewala bano the moment bw'otawa gap bano bemulugunya petitions era oba weewala abantu kujja ki bantu kujja independent naye ate era bw'otamunayizinga n'abantu bano era bajja kufuna ba independence ate abayitirivu ku kifo kimu kubanga local government zonna zonna ezisinga NUP ebadde ezidominatinze ebifo ebyo byonna byonna yali ebidominatinze yali ebiwambi naye tobeera surprised nnyo mu kalulu kano nga tukavuddemu nga NUP efunye ebitundu 3 ku buli 100 ng'ebitundu 7 byonna bizzeeyo mu ba independent oba n'ebibiina ebiriwo kati tuswa buli omu ali mu kulinda lisiti efulumire ku ekigendererwa kya lisiti zino ofulumira ku mutimbagano kiba ki anti ekigendererwa kya lisiti ofulumira ku mutimbagano baagala okuzita nga bayita ku mitimbagano buli omu yeerabe buli omu yeerabe ku ki buli omu yeerabe era omuntu okugenda ku kitebe olukalala okufulumira ku kitebe bwe bati nti okusoomonda okuleeta abantu abangi omujjuzo ku kitebe ate n'ekiwala okwewala petitions ezo kwewala okwemulugunya okuleetawo chaos ku kitebe nti oli abeera ewuwe waka n'akebera ku peegi za National Unity Platform n'akebera n'alaba nti erinnya lye terifulumidde mu mukka omweru tefulumidde wano nga tukyali kono alisi tesobola fuluma kati tesobola shia bano abasajja nno nga bagezi batyo bagajambula emisana bijja ba byakiro bijja ba byakiro nkugambye security y'abano kati abamu ku basinga okukuumibwa mu ggwanga Uganda as we speak now kakiiko k'ebyokulonda aka EMC bakumi Sebufu sebo kati akumibwa jati. Sebufu kati jati ye mu jati. Chichi jati. Obaba na abali muleya. Abali highly trained. Olonga ati achi. Kumuga jambula. Ate kati ye yaba yakoze eki. Yajja buzina taking a notice bwani nze gundi lwacho yagala kifo kinu n'ebyo gibanyi nnyo biki. Mwami bakamalangirira aba yakoze eki. Lwaki bamuwa security. Twagamba tebaite press conference nga balangirira list yenu. Tebasubula. Ebintu biba bya press conference. Waye chamutaya imiriro biba bya list era njagala nkugambye nti zitagenda okuwera saawa mukaaga guti. Ezekiro. Ojja kubeera ku simu yo. Second, ate oba tukoze nansobi kugamba nti program tugiri codinze leero. Bade ina recording bwancha. Nga list efulumi. Ane njandala kati ene eri wide dire yashi. Second nga list efulumi. Lwaki babayinga time mpaka isawa ya kaka. List ekoze eki. Nga list efulumi. Anti list bonafu matabijja babirala. Abemulugunya. Era kati awo mujja kuba ku mudido. Abemulugunya baani. Nanga ate ku office yanga wegendo singiro kolera. Ko bijjo bebuze ekola ki? Neza abemulugunya tebajja kujira wano bwerere atalina sente tajja kujja. Kansala baavu anakwasa akayamba akatunonga omuwa. Kati mukwano gwange pacho simanye. Ne walo kiriste kibadde kifuluma baze entuufu simanye. Nyina biriste nalye ya kansala. Si ntuufu ezo. Si ntuufu. Si ntuufu. Kakati ayagala okulaba entuufu eyaba kansala nadala wano mu Central Region 1. Saa mukaga za mu Kampala. Naye ngenda kufulumya eyange. Eyaba kansala. Gwengo sinzira ku kyekirina kineko kisinzira ku ate nzinzi naba kigatto. Nga bali munda mu kibiina. Ku lukiiko lwa Sebufu lwennyini nange ninako representative. Ku lukiiko lwa Sebufu tokkirizanga kubeera wabweru wa buyinza. Wabanyigamu mwabalowooza nti Lwemba nafuluma bwentyo musaaga. Nze nyinza okikkiriza ekyo. Wabanyigamu omuntu abeera nabanyigamu omuntu bo bennyini kakiiko kuliko owange. Manyi nkugamba nnyo ebintu ebisinga n'ogamba nti nnimba.
tomwogera linnya yabadde agamba yampadde ne information nti leero omukka omweru ku ssaawa 6 ne mubuuza lisiti z'abantu bange naŋŋamba ono bamuwadde ono tannayogera na mukulu ono nga abadde alina gwaŋŋamba awo mu Kawempe mu Kawempe North 1 baleeta gundi ku bwa road council baleeta ani Ssemugomba nampa n'ensonga nti abakulu bamujja mu Kampala Central kitegedde muba bennyini ninamu owange yakuwa ekitegedde yampa so kakakiko ndowooza tekabimala tekabimala yabo ndetera ku mmere bulijjo gyotera okundeeterako naye yanguwa so akakiko tekabimala akakiko tekabimala akakiko tekabimala nabo ab'olukiiko amawulire bagajja eri mu bakulu mu bakulu bano basebuffe tebalina buyinza era nga bw'osomye message bagendere mbalubongo bo be babawa naga kati listi yeyo tugenda kukola bwoti ono aliko X ono aliko gundi bo basebuffe ne batusengeka listi ezo kitegedde basebuffe bafuna egundi z'abano information bafuna data w'abano bamala okufuna data ne bamusindika mu bakulu kati abakulu be bazza listi nti mu lubaga wano ono mugundi ono balusebufu ne basengeka ne bafulumya era kansala anakube atafunye simu ggulo nga simu eva wani mu bakulu toyinayo mu Kamweru era kyovula ndi kati abafunye amasimu kunase bipande bali busy bongera mukati bagambye abana mu printing fana tujja kukozesa ekyo era kyovula kati bibadde bikendedde ku miti amana nange mbadde sikyabiraba nnyo ebyalo Isemboga kati ebifana kati obwa bano bakansala ne bano bameya bamagombola nabo liyisiwe kufuluma fuluma lumu eyo yonna local government balati banominatinga 3 nga 5 Latifu namusindikidde ka message awo ne mutolera ku salamu ne mugamba omukka omweru guli ku side yo ya bulutikinze bu bulutikinze ebintu alinga tali serious nalaba nga yekubye ekifaananyi mu sati nga tali no kuteeka ketayi ewa nalaba ekifaananyi eyo Haji Latifu tomuyita fala atambula n'omulembe ayina ensala gyasala ekireve ekyo bw'omulaba ku kipando oyinza okugaa nti muvubuka kumbe muzeeyi waffe naye atambula n'omulembe oguliko era ye munnabyabufuzi gw'empakuledi atambula ne generation takkiriza message ya Jibrutikinze yabadde ansindikira sigino nti nabitegeera naye ndowooza oyo ye wa independent Haji Latifu ayinza talina kubuuza ayinza okudda mu PFF kyogamba bagenda okwogera ebigambo ebyobusagwa eri NUP nga babadde bagikiririzaamu bagenda kuba bangi bayitirivu ayogera ebigambo gavumenti yono obulu gavumenti yono Luwemba bwe twavaayo nga batusindikiriza ku kisenge ne bagamba Luwemba oyina empisa embi Luwemba owada na Nuupu gwani ne bagamba injustice gye bankolako teyali nnungi nammwe injustice against one injustice against all kati nabo bajja kiwulira mu maaso bajja kukiwulira naye batakuwa tikiti gwe lwaki osuubira nti gwe alina ofuna tikiti andi tiketi oba nakigwanyiza obutasuubira kati ku incident yange kyali kimu Luwemba nasaba ekibiina nti ku musajja ono bwe tubanga ddala bye nayogera Luwemba nti omusajja yali teyakifuluma lwaki abantu bano temubawo omwaka Museveni mubi naye akubagiza Luwemba muwe omwaka gumu bwe guti ku lwa muganda waffe ono kubanga ne family yali ebirungi byekoze etofali yateeka ku kibiina tolina kyosobola basasula
wabaawo obumulumulu bano bamukadde bwe baakola baani bonna tebamanyi byabufuzi. Kituufu. Beera ng'omuzadde. Ogambe nti ono Luwemba tumuwadde omuki. Ate era nga nange nali sisaba kubanga nakyemalira. Nti mugimpadde wano omwaka ogumu wali eri mu jinjije kate nzije. Kati baba bajjukira wano Luwemba nali nzija for a cause. Obwenkanya bwa muganda waffe ono n'abaana balese ate si bafunewo kamuwogo ku mwaka ogwo. Naye baagaana bakuba. Naye baagaana nze ng'olwedde nkimanyi ngono ye yali yakiŋŋamba nga tannaweta. Nagamba nti abantu abo si balungi. Nagamba abasajja bakubye nze ne bakatagga banfulumya era nga naye agenda Katonda agenda omujjulula bw'ati ng'akakasizza nti ebyobufuzi si byangu. Naye babeera ku wali nga balaga nti muntu waabwe nnyo mu kuziika. Kati ekifaananyi kye balina okubeera nti baportrayinga mu public kiba ekyo. Kulaga nti kiba ekyo waffe. Kitegedde. Bambi Luwemba kati singa oli mu lukiiko olukulu. Singa ndi mu lukiiko olukulu olw'eggwanga naye ate era mission tennaggwa. Naye tewalaba nti wakolamuko ku mululu. Okitegedde? Omululu tegwaliwo. Nze Luwemba abadde bazze bangoberera ekyatuwangaaza nnyo ne Seggirinya bwali bwerufu. Nze bwe nnemera ku nsonga nti eno yentuufu eba ntuufu. Okitegedde? Nze nali nnoonya bwenkanya. Obwenkanya sobola bunoonya mu batabuyina. Obwenkanya nali mbunoonya era nali nsindika sigino. Okitegedde? Nti obwenkanya bugamba nti ono yali bwati ne bwati mumuwe omuki? Omukisa. Mumuwe omukisa omwaka ogumu. Nalaba press conference eyo family gye yakuba. Mumuwe omukisa omwaka ogumu. Okitegedde? Nze Luwemba ne bwandigiza omwaka gumu kye nali nsaba nti legacy and continuity eya muganda waffe ekole ki? Esigalewo. Naye bino byonna olwaleero biriwo ambulance ebintu byegundi olwaleero biri wansi olw'ensonga ya legacy nti twagitemerako ki? Ettaka. Nga te NUP yegitemerako ettaka. Nga NUP yegitemerako ettaka. Kati Luwemba tewafunayo ku looni kuliwa tolina looni yonna. Looni ezisinga tunazifuna. Wazisasula? Era sijja kugaana kuba ekisingira ddala enkoko zange zagenda. Zo looni wazisasula? Atuzasula mpola mpola. Okyasasula ne kaakati? Nze nalya looni ttaano ne twetematema. Naye nga Luwemba okusinza ku looni zino z'olidde ttaano ez'okumu okumu tutuule nga bammanerenda. Wali ewoono leero buli lunaku ojja kunteerangayo omutwalo ono omuteeregayo akasanvu mu looni olunaku nteekayo emitwalo 3 mu looni. Ate nga waliwo looni omwezi gye nalina oteekayo akakadde naye ne batuula bo nga bo experience ye tetujja kutwala. Kigwako Luwemba. Okitegedde niso kati abantu bakansalaaz abo nze mbawagira. Bw'olaba nga tufunye bwenkanya jangu independent abantu be basalawo. Kitegedde? Abantu be basalawo nti oli gwe bawadde kadi gwe bagenda mugenda ki? Genda n'oyo. Kitegedde? Nze basalawo bannakawumpe ne bagamba nti bataddeyo Nalukoola si balinako buzi era bannakawumpe endya n'ab'emmere. Era abasinga bansanga eyo gye tulira emmere bagamba banna. Twakola ensobi. Luwemba nsaba onsonyiwe nganze omuntu. Sipasonyiwa Wemba nze. Waliwo yanneetondera n'angulira n'emmere nga Luwemba. Biruka nsasule nsaba onsonyiwe. Nali excited. Naye nkiraba kati. Luwemba tugenda komaano leero. Tekirina buzibu. Tujja kutandikira awo.